ebizimu baleke benoonyeza byabwe. Mama bwe banalaba gye tulaga bajja kutugoberera. Twakowa entalo tukozesa kimu demokrasi. Saba akalulu bakakuwe oba bakakukube. Enjawukana tezituyamba zituza mabega. Jukira agali awamu ge galumenya mamba saba tube kimu. Our future in thy hands, united, free for liberty, together we'll always stand. Wanga Buganda, yamanyi manyo eggwanga lyaffe okwetooloola ensi zonna. Twesimye nnyo olwa Buganda yaffe. Ekitiibwa kya Buganda kyafa dda naffe tukikuumenga. And a rare opportunity for us to sit for this council, while in our gallery we have very distinguished leaders, gallant ladies and gentlemen, led by Mutuba Etano, Dr. Ntege Benon. As our agenda indicates, we shall have an address from Dr. Benon Ntege. But I wish to ask honorable members, on behalf of the NRM caucus, the chairperson, to raise and welcome our visitors led by Dr. Benon Ntege, and the chief whip of the National Unity Platform shall welcome the visitors on behalf of the NUP caucus. Honorable Chebesha Kristo for the FDC. The member of the DP, is he available? Sure, you will have a chance to do so on behalf of the DP caucus. So let's begin with the Honorable Sansa Jabel. Right Honorable Speaker, members of this August House, I take this honor on behalf of the Chairperson Caucus Committee NRM of the Kawempe Division Urban Council to welcome our dear Mitubetano and his delegation to this August House. It's a great honor that you are here with us, and it's a sign of togetherness that we shall always, and we are always moving together to foster development in Kawempe. Welcome, feel comfortable. Thank you. Right Honorable Speaker, members of the August House, the Town Clerk, and the Deputy Mayor, and the Executive, ladies and gentlemen, allow me to welcome our dear one, the Mitubetano, on behalf of the National Unity Platform Mighty Party, to this August House. Thank you so much. Thank you. Thank you, Right Honorable Speaker. Protocol observed. On behalf of the FDC, I'm Nambia Esther Chibe. I welcome you, Mitubetano and the team. Thank you, and you are welcome. As FDC, we say, one Uganda, one people. The Honorable Speaker, the Executive, the Town Clerk, Songo different my names,
the solo DP candidate here in the council. On behalf of DP, our slogan goes truth and justice. Your Excellency, Dr. Ntikko, and your entire follow-up, we dearly welcome you to the council. Have a nice time. Our Katikkiro tells us whenever we go somewhere, we should use Uganda to promote it. So you will excuse me when I use Uganda. Saise bomu timu eno bemugiraba bebamu kwabo bentambuza nabo emirimu gya Ssaabasajja n'abalala bali eyo mumwe kutandika wali obansemeza akazindalo kansaba akazindalo kano katuuke buli omu abenga asobola muwulire ku ddoboozi bannange nsanyusa okukola ekyokubiri ze Haji Haruna Lutu Wantate beera Kisaasi nze sipiika nze mukubiriza w'olukiiko tuleeta mwebale nnyo. Ssebo sipiika toyanze omukisa guno amanya n'eddoboozi nze nakyo Basirirya nze mumyuka omukubiriza w'olukiiko itubeeta Kawempe. Tuyanze omukisa ogutuweereddwa amanya gange nze Priscilla Wolujo ndi wa byankulaakulana oba development. Tuyanze nnyo omukisa guno erinnya Nabagala Hadija Kateregga nga nze admin mutubeeta. Tuyanze nnyo sipiika tubeeta Musanyusa okulaba erinnya lyange nze Kanji Harriet Muhangi nga Ssaabasajja yasiima nze mpulira omwuka gwa Magdalene University ate nga ku lukiiko lw'abakyala nze Obobyo Myoleso. Amanya nze Nambya Esther Chebe tukansala omukyala oluka gwa Makerejju kakiiko kano tubeetaano nze mukubiriza w'abakyala. Mukama mulungi ekiseera kyonna. Erinnya eryange nze Rose Kayitesi nga Ssaabasajja Kabaka yasiima nampa omuluka gw'emulago ow'eyokusatu. Balamusiza bassebo ne bannyabo amannya agange nze Regina Nawukeera nga Ssaabasajja yasiima nampa ekifo era ntula ku mituba 5 nga nze myuku w'ebyedda. Balamusiza bassebo ne bannyabo omukama mulungi abasiraamu salaamu aleikum. Erinnya Nasimbwa Jennifer Sanyu nga Ssaabasajja Kabaka yasiima mukulemberereko omuluka gw'abayise wano ng'omwami ate era ku mituba 5 nze ntwala ebyobulimi mu Kawempe yonna. Balamusiza nnyo bassebo ne bannyabo erinnya Nakanwagi Aisha nga Ssaabasajja yasiima kulembera ebyobulamu kakiiko akamituba 5. Honorable Speaker, tuyanziza nnyo omukisa ogutuweereddwa. Erinnya Kigongo Ruth bene yasiima mukulemberereko ekitongole ky'abakyala Kawempe mituba 5. Nze Yokaana Katende ssentebe wa bulungi bwansi mu kisaza kya Ddondo ate era ne Mugombole tuleeta. Nze Oduda nga Ssaabasajja Kabaka yasiima wansi wa mutuba 5 nga nze munnamawulire w'eggombolola y'e Kawempe. Ssebo tuvudde mu ggombolola mutuba 5 Kawempe mu Bwakabaka bwa Buganda era tuli basanyufu okusisinkana kanso ya Kawempe division mu central government.
Sebo Zentege Beno Sempala. Speaker agambye nti Dokita mukama wange kosi nkyalwanagana nayo nakagimalako emyaka 2 naye nga ngitwalira mu university, mu Uganda Christian University, nga ndi ku PhD Education Planning and Management. Era bwe tunakamaliriza ka kosi tugenda kuŋŋaana ffenna mbanyumiza akawonvu n'akagga. Sebo omumyuka taliiwo nga bweyogedde ku byebutambala era naye ebyamututteba ebityo, naye nga bano be bamu ku abo be tuddukanya nabo emirimu. Tubatuusaako okulamusa okuva mu Bwakabaka bwa Buganda nga tulina essanyu okubategeeza nti Ssaabasajja ku Namulondo kwali. Mukama wange siwadde mateeka mu kanso yo, naye mu Buganda bwe twogera ku Ssaabasajja ffenna tusituka ne tuloka tukuba mu ngalo. Ssaabasajja ku Namulondo. Tweyanziza nnyo, tweyanze. Obubaka obuva eri Ssaabasajja mulimu byatukowoola okukola, okuyamba n'okusaasira abali mu bwetaavu. Ekyokubiri, okwenenya n'okusaasiragana byolekebwanga mu bikolwa byaffe. Nga bw'osaasira omuntu ddala olina bw'omulaga. Mukadde waffe Nkooyooyo Ssaabalabirizi Mukama gwe yajjula yagambanga nti obuyambi obutono businga okusaasira okungi. N'olwekyo bwe tuba tusaasira tusaasirenga katono naye ng'obuyambi bwe businga. Ekyokusatu, ssebo Ssaabasajja atusaba okukolera awamu kubanga agamba nti gwe musingi gw'enkulaakulana era ye ensonga ssebo etuleese mu kanso muno tusobole okukwataganira awamu. Nsanyuse nnyo bwe mpulidde muzzukulu wa Mugema nga atuwa essuubi nti tugenda kukwataganira wamu mu mirimu eya tekiniko, politiko, pozi kyatayogeddeko n'Obwakabaka bwa Buganda naye nga nabwo mwebulissebo kubanga mu kukunga abantu bukwata kisooka nga bwe tulabye emirundi mingi Ssaabasajja ng'akoowoola abantu okubaako kye bakola. Ssaabasajja atukoowoola okutegeeza abantu be okubeera abayonjo, okukyaliranga abasawo, okwekebeza yadde nga tonnaba kuwulira bulwadde ffe gye tuyita medical check-up. Era Ssaabasajja atulabula ku byokulya tulye naye nga tulya emmere yezimba omubiri ate nga tetulya kafunkunaayi. Ssaabasajja atukoowoola okukulaakulanya Obuganda nga twenyigira mu nteekateeka ezizimba. Era maaso moja atukoowoola okukolera awamu ate era nga n'ensonga emu ku nsonga ssemasonga eza Buganda y'ey'obumu. N'olwekyo obumu obwo atukoowoola tusobole okubutwala mu maaso. Ebikolebwa mu kiseera kino gw'ekisaawe ky'essaza Kyaddondo Kawempe mwali ekiri eggombe, era nga buli ggombolola yasalirwa emitwalo obukadde 2 mu ggombolola 11 ezikola essaza. Naye ng'ezo si ze zokka ezigenda okukola ekisaawe kubanga kigenda kukolebwa nga kya mulembe, wabula ku ssente ezo nga twawaako $1,200,000 n'esigala $800,000 ekikyetaagisa. Ekyetaagisa okuwa tusobole okuba nga omutemwa ogwa Kawempe nga tugumazeeyo. Tulina omulimu gw'okuddaabiriza essaza era bw'oba walituuseeko ennaku zino lirabika bubi nnyo naye nga lyetaaga
okuddaabirizibwa era nga abakiika ku ssaza eyo abamu abaliwo bananjulira nti ng'eggombola gombola ezitwalibwa essaza zasalirwa okuddaabiriza embuga eyo kubanga kyekitebe kyazo ekikulu. Tulina omupiira gwa Kaggo Cup ogw'amagombolola era nga nagwo ssebo gwetaagamu ensimbi. Tulina n'ebintu ebirala ebyetaaga okukolako mubeeramu oluwalo olwaffe olwa Kawempe ng'eggombola lugenda kubeerawo mu Novemba naye betulukwatako nga bukyali kiba kituyambako. Era ssebo wensabira nti kansa eno bwesituka olumu neega nti oluwalo lw'omwaka guno ffe tulusitukiddemu ne tusituka ne tugenda tukiika nga tukiisenga kanso, ndowooza nti kitutumulya Kawempe naffe kituweesa erinnya kubanga waliwo amagombolola agamu agatunuuliddwako nga Makindye kansa egenda n'esituka n'otuuka wali n'oga nti bane abakiise nga bakoze omulimu era n'amaloboozi n'ogawulira waliyo abasajja b'owulira bani bamulya nnyama naye nga si maloboozi buloozi kulya naye nga balina ebikolwa bibakola ebibagezaako ennyo. Ssebo okusiima kwaffe ntuusa okusiima kwa Ssaabasajja eri buli alina kyakoze naddala ku makula g'amazaalibwa, eyeetaba mu misinde, eyeetaba mu kugaba omusaayi, ebintu ebyekikanga ekyo programs zonna eziba zivudde e Bulange. Okusiima era kugenda mu abo bonna abenyigira mu kutunda emijoozi okulaba nti tumuvaamu ssente ezigenda okuyamba ku Mukenenya. Ssebo Sipiika, ennaku zino tewaliiyo naye Division Medical Officer yampita nembeerako mu meeting emu eyali ekwatagana ku research egenda okukola ku steel bath. Ezo ze zimu ku ndwadde Ssaabasajja zeyeetanira okulaba nti zirwanyisibwa zireme kutawaanya bantu be. Research eyo nawulira ssebo nti egenda kumala emyaka 3 naye ng'eri mu Kawempe. Ssaabasajja atukoowoola tukwasize wamu mu kukwataganya ebyo byonna waggulu wamu n'ebijja mu maaso kubanga bingi nnyo ebyesomba nga bwe mmanyi nti ebizibu omala kino ate kiri ne kigira ne kitwala ekifo kyekyo. N'olwekyo twetaaga okukwatira wamu n'okulaba nti emirimu tugitwala. Ku lwa Buganda ne ku lwa Kaggo, ku lw'eggombolola Mutubeetaano Kawempe ne ku lwange nze kennyini wamu n'akakiiko kange, twebaza emirimu gyonna egikolebwa mu nkulaakulanya mu Kawempe, Buganda ne Uganda wamu. Era twebaza olw'okutusembeza mu kansa eno ne twogerako eri abakiise so ng'oba oli awo tetwandibaddemu naye twebaza nnyo bannaffe mutusembeza era n'okutwaniriza obulungi. Era twebaza olw'okutukyaza n'okutwaniriza obulungi mu kanso yo ssebo. Kawempe waffe, Buganda yaffe, Uganda yaffe tulina okwolesa obuweereza obuyamba abantu yadde nga ebisoomozebwa bingi. Wano ssebo era wensabira
bakyaddeko emmenge eyo abagoberedde puroguramu zaayo. Ssaabasajja atera okutugamba nti buli kye tukola tukikole mu bwangu kuba yatuwa n'essaawa yennyini nti katugambe omukolo tegwanditutte essaawa zisukka 2. Ekyo kiba kitegeeza nti tulina okwanguwako okugenda ku mukolo mu ssaawa eze2 tube nga tugize eki tumaliriza. Nange wano embasabira banaye nti okukuuma obuseera kye kimu ku ebyo ebitambuza emirimu obulungi era n'okujjanguya. Nsaba okusiima kwaffe ffenna nti tweyanzizza nnyo ssebo okubeera mu kanso muno. Ssaabasajja Kabaka awaagaale. Mukulu Katendo ono alina omulimu ogwamukwasibwa ogwogeddeko waggulu awo naye ebigambo 2-3 kagubatuuseeko. Ntuula ku executive y'essaza ng'omukulu bw'abagambye ssebo mukulu sipiika ba councillors titulina omulimu munene. Tulina emitemo egitusalirwa ku ssaza egitukwatako ffenna wamu ng'eggombolola y'e Kawempe. Ekisaawe akyogeddeko nga twasalirwa miliyoni 2 ne tusasulako miliyoni 1.2 ne tusigazaayo omuwendo gwa 800,000. Twabadde mu executive okuddaabiriza ebizimbe by'essaza n'okuteekako pavers okubona ebisooto byonna. Eggombolola yaffe y'e Kawempe yasaliddwa miliyoni 2. Bwe twavudde awo tulina olunaku lw'obutonde bw'ensi ne bulungi bwansi olugenda okukwatibwa ku Lwokuna luno nga 27 mu ggombolola y'e Gombe. Era omugenyi omukulu agenda kubeera ow'ekitiibwa Katikkiro wa Buganda Kamalabyonna. N'olwekyo twabadde era nga tulaba Kawempe ng'ekulembera omusajja Enjasa Biggwoono Benoni Ntege ne batugamba ffe tugenda okulabirira abagenyi abakulu. Twabadde n'omukulu ono ssaawa 2 ne tutuukira omuntu anafumbira abagenyi nga 150 ne batusaba miliyoni 1.5. Naye ffe ne tusobola okwekwatakwata n'omukulu 50,000 kakati miliyoni 1 ne tugamba tunaagenda ewa sipiika ne tumubuulira amabanja ge tulina. Naye njagala okubeebaza bannyabo ne bassebo muneegatteko sipiika ku nsonga eno bwe tumunyonyo naga njabbawo 50,000 nga nze sipiika wammwe. N'agamba nti genda Kazungu ne Sansa bakulira kyemutegedde Andrew Kawesa kyategedde Kojjange Sonko kyategedde Esther Nambuya kyategedde. Kati nga twetaaga emitwalo 8 egy'ekisaawe, twetaaga miliyoni 2 ez'okulongoosa embuga, twetaaga ne miliyoni 1 egenda okuliisa abagenyi ba Katikkiro ku Lwokuna. Awo sipiika watuweeredde 5,000 cash. Kati simanyi nkola ssebo mukita sipiika tukola tutya kuba waliwo ebitale ebyewukya ebyetaaga miliyoni 1 cash. Obutonde bw'ensi bubuwe ekitiibwa kubanga bokka bwe bafuula Uganda palo. Enjagala
Uganda, the pearl of Africa. Uganda, the land of attraction, the land of hardworking people, the home of green vegetation, the home of agriculture, fishing and animal husbandry. Ugandans tirelessly work for their country because of the better working environment and security, which has enhanced free movement of labor, hence a growing economy. Wow, really? Uganda is amazing. Uganda yemukusi eschakula ngalegulira ku misinde gyayiri kikyosuubira mu ggwanga nga Uganda eritebekedde nga temulindo lito buli muntu alina eddembe okwekolera emirembe wegiri sijja bukeeke tandikawo bizinesi gwe gyosobola kubanga eggwanga lyetaaga abakozi yabaffe omukozi kyeki omukozi yoyakera nayamba engoye mwakolera wamma nagenda nakazana sifuddeyo oba yekwesa obanga abamukozesa oba omulimu gwa ofisi oba si gwa ofisi kagubeere gwa munimiro kasabeera ngaafunamu sente ng'atasaliriza era nga tabbye oyo ye mukozi. But some people annoy me. Instead of working for the prosperity of their country, they are just sitting waiting for the government to give them. Government yetuyambe akuwana wegwowa government yekuyambe naye gw'ogiyambye otya. Some people have made COVID-19 an excuse of idleness. Please, an idle mind is a devil's workshop. Let us fight the devil by standing up again. Kubanga ekigo ekimu tekirobera mwana kutambula. We should start up small-scale businesses. Slowly by slowly, we shall reach the economic peak by embracing all government programs through parish development model. The government has come back on the ground to start up a firm foundation for the economy revival. Leave alone the political hearsay and political propaganda because it will lead us to political voluntary absolute poverty. Obugayavu kintu kibi nnyo kubanga kireeta ebyekwaso. Maama yafa, taata yafa, jjajja wa jjajja naye n'afa. Gavumenti etuyambe. Yiyi, baba bafa, naawe wafa. Tuve mu bugayavu tugende tukole. Owa taxi genda oyiye, owa chapati genda osiike, owa katale genda otunde n'owa ofisi muleka atule kuba yasoma bya ofisi. Tuve mu by'abaana babatya, ngeno obwavu bututta, njagala ojjukire nti amasonyisonyi gasa olugave. Ugandans, we should take a step because even a journey over 100 kilometers starts with one step. N'olw'ensonga eyo bannayuganda tugende tukole kubanga obulangira waffe kwekolera. Obulangira waffe kwekolera nzukuke tukole. Touch
tweyanziza nnyo Winterland mubawe engalo nga bwe batambula basiibula stage mwongere engalo tebannaziwulira nga bwe mutambula okudda mu ntebe wano tweyanziza nnyo tweyanzike banaye mubongere engalo